Bale kuwuliriza radio budweyo muntu wa bulijjo nze ajuma lunga bulijjo. Lero lunaku lwakubiri buli lwakubiri sawe mpaka sawa 2 tubeera ne mukulu Kizito Nsubuga MAJE ne twogera ku nsonga ez'enjawulo ate nyongera okubaniriza ku program eno. Mukulu Kizito mu studio mwali mukulu Kizito nkwaniriza soko obuze kubatuwuliriza batuwuliriza mbalamusiza n'okwebaza emirimu gye mutusizaako engalo n'okusaasira bannaffe abafunye ebizibu bitaliremu tukwatwako wamu nabo n'okuyozayoza bannaffe abafunye ebirungi kubanga bifunye makuba amatuufu Omukama Katonda yali okubatuusaako. Ssebo olwaliro lunaku lulungi nnyo omusajja wange alayidde olwaleero ate n'aleeta enkyukakyuka y'amaanyi Dr. William Samuel Ruto ng'alayidde n'abalamuzi bali baagana okuteekako n'abapointingirawo ekyabalamuzi 6 abalamuzi 6 aba Supreme aba Constitutional Court ne bameju Dr. Miguna gwe bali baagana okukoma okuva Canada naye amaze okugyeleeta alert nakubira yaddayo Kenya ne President Uhuru Kenyatta amwapointinze amuwadde obuvunaanyizibwa okugenda mu maaso ng'akubiriza enkiiko ezitabaganye ensi eziri mu Ssemateeka yaffe. So yogedde ebintu bingi okukaka agenda ebigimusi egenda agikakanyiza okuva ku misingi kakagamba 5 kuma 13 bintu bingi byayogeddeko n'olwekyo nabadde bamuwakanya mbalaba wano ku mutimbagano nga bakkiriza kubanga musajja mukozi nga kituufu musajja mukozi ali soba. So nekizaamu amaanyi kwegamba olabidde ddala bapulezidenti badde bangi kumpi 20 na kintu naye bantu bonna babaddeyo n'olwekyo nakyo kituwa essuubi nti Kenya egeze makiwalinga mu demokolasiya era atendereza nnyo akuli akakiiko k'ebyokulonda nti muzira wa busaale eyo manya ate ekisinga okuba ekirungi nze ekinyumira mu sinariyo nti bw'olaba kondakita yatudde ku steering teweeraliikirira nnyo okusinga okulaba abadde mu ofiisi eri eya baasi abadde asala risiiti ng'ate yatudde ku steering aweerali kuba kondakita oluusi aba amanyimanyimu kati Ruto ayinza obutaba na excitement y'amaanyi ng'agenda kukola principal kuba olwedde obukulembeze abo baddemu myaka 10 nga president. So n'olwekyo kino kitukizizaamu amaanyi Ssebo juzi kusala twalinayo olukiiko mu kyalo eyo nabira abavubuka ne bajja ne bangamba baagala mbakolemu omulimu babe nga basetting ebibuuzo nga tukubaganyamu ebirowoozo kubanga pulogulaamu eno bagiwulira y'amaanyi ate nga baagala okumanya ebintu bingi baganja bawa obudde ate era yali sande olunaku lw'eggulu wali omusajja looyo w'amaanyi wano mu kibuga naye yansanze nannebaza pulogulaamu eno era n'agamba nti buli wanansanga ajja kusipeningayo edakika 10 kubanga bwetuwanyisiganya ebirowoozo tasigala kyekimu nga senior council omuzekati ate common man naganno nagayo kimali senior council ate nali musajja kumanyi ne bwegabwenti I'm picking something out of you n'olwekyo kituzaamu amaanyi kyosanga abantu batandise okutegeera nti osanga naffe tulimu empeke weewaawo. Olunaku olwaleero emboozi yaffe twagala kugyetololeza ku nsonga eziwerako. Ensonga esooka sipiika yavaayo juzi n'agamba nti afuna death threats okutiisatiisa ebyobulamu bwe twagala kwogera ku nsonga eyo. Then Parliament waliwo abaleeta ekiteeso nti Parliament eronde nga president. Ffe tulonde ababaka ba Parliament, ababaka ba Parliament bwe batuuka mu Parliament balonde president. Naye ensonga twagala kugitunula kutabe. Then n'akakiiko kano aka constitutional review commission ke baagala okuleeta nako tujjaka kutunulamu tulabe ensonga ezikakwatako. Mukulu Kizito simanyi bwe tutandikira ku nsonga ez'esatu. Ensonga ez'esatu katutandike n'ensonga ya sipiika. Obunkenke bulinga obunkenke. Ekisooka sipiika juzi yali mu Parliament n'ategeeza bannayuganda n'ensi yonna nti obulamu bwe buli mu matigga baagala kumutta era n'agamba nti yasooka kubuulirako leader wa opposition Mathias Mpuuga nti yabuulirako naye kati n'awalirizibwa abuyogere eryensi buli muntu akole ki buli muntu amanyi naye kati sipiika yayogedde bw'atyo n'awulidde abantu nga abantu balabadde excited nga bakyamuukiridde abalala nga bagamba ki naye era nempuliriza abantu bangi nga boogera ku mitimbagano ba ku platform ez'enjawulo naye ekizibu kye tulina mu ggwanga lyaffe abantu abayivu ebintu babitunuulira ku ngulu kwegamba baga nti bwewanga onajjanjaba obulwadde olina okunoonya kwebuviira ddala okusobola okubujjanjaba nokola ki naye bw'ojjanjaba obubonero symptoms oyinza okutatuka ku ki ku nsonga kati ekisooka sipiika yagambye
nti abantu bagala kukola ki bagala kumutta era bamwongere kuki okuumira ekisooka sipiika bamulonda okuba sipiika wa palamenti bamuwa bamukuuma alina emotoka ekulembera mu maaso ziri satu ya poliisi eddako mabegaawo eri wakati nesembayo n'abeera n'abasirikale abamukuuma bangi nga bakamuwa sipiika kitegeeza ki kiba kitegeeza nti sipiika nemata tugamba lwaleero mu kifo mwali ateeka okuba nga olwobagala okumutta kyekimuweesa ki kubanga kuuma lwoluwano gwera bakuuma ate oleese logiki nanti kakubulire nti a mere fact nti oweereddwa abakuumi kiba kitegeeza nti your life is at a threat kasooka nga jamukulembeza eno mboozi gyatuleetera emboozi era ekubaganyizibwako ebirowoozo abantu abalaba ebintu kungulu because sipiika olwamulonda oba oliwo abantu bali bifo ebyebitu kati gwe lwokuuma lwoyina bakuuma waliwo alina omusirikale omwe yamukuuma naye ne bamuwa n'emmotoka ssatu zatambula nazo kiba kitegeeza nti bali abasirikale tebaliwo bakinyumu abamukuuma baliwo lwansonga eyo ate gyotuleeterayanako kati kyola nti bannayuganda n'abayivu ebintu babitunulira kungulu tebabigenda kusiba ebintu bisoka kati ate society etambulirawo ebula kyovudde olaba nti jjajja wabamanyi bamwita sokolatizi sokolati yasomesa society nga buli nsonga agiteekako ekibuuzo nga engeri gyayogera embozi wejja nga agiteekako ekibuuzo kyolaba nti bagamba nti yali akulaputinga abavubuka abamusiyeni ne bamugamba nti bamuwa obutwa nti ateekamu abavubuka okwesoninga traditional ze n'ebinganga ebyo okitegedde kubanga omuntu yenna nategeera ensonga ebuziba oteeka okwebuuza buli kiseera bwe bakuwa abasirikale babakuwadde baaki ekyo kimu kati nze ku lwange nga nze omusajja omusomi waliyo politika ekyo nkimanyi nti buli muntu yenna ayina bamukuuma obulamu bwebali nnyo tolaba nti gavumenti emukola ki emukuuma basi ekyo kimu ekyokubiri ekitegeeza nti si kipya ekisaanye okusasamaza yiyo okugamba nti bagala okumutta weebali nebanga tinakyogerwa nga tinabategeera oba titakimanya kitegeere nti ekimuweesa abasirikale nga 20 asatu batambula nabo ekitegeeza obulamu bwe kasooka nga tula ku ntebe buli mumatigga ekyo wekiro ekiri ekyo tumaze okisetolinga kati ekyokubiri nabagamba wano nti mu kibiina kyaffe tubanga tukubaganya ebirowoozo okusondasonda n'okuwanuuza tulina ekyo kyetuta contextual framework contextual framework kitegeeza nti omuntu bwabanga aweereddwa olwaliro ogumala oli wano tudde wano gwokubiza porogulamu eno gwe porogulamu zimaneja wa rediyo eno naye abakuteeka mu ntebe ebigendwa byo byaliki kubanga bayinza okuba nga tebakubuulidde babikwese naye nga balina ebigendwa the reason why they put you there kati kyovudde olaba ffe muliyo politiki tugamba nti omuntu abanga aweereddwa obuvunaanyizibwa kubanga tujja tusomesa abantu era njagala bagende nga batutunula ebintu byetugenda nga twasomesa bajja bitegeera kiba twatandika tubuuza bwe babanga bakuwadde obukulembeze oba bakukuzizza promotion oba bakuwadde appointment kati abagezi agenda mu bamanyi n'abuuza neguluza lwaki bampadde ekifo kino kyekiri kye twayogerako waliwo kibayita bogus appointment and promotion waliwo kibayita dame appointment and promotion waliwo kibayita welfare appointment and promotion waliwo kibayita merit promotion bogus appointment kitegeeza ki bogus appointment kitegeeza kyekitiibwa kyebakuwadde oba ekifo kyebakuwadde naye nga ekifo ekyo toyina kyogera kikolamu nnyo nga toyinamu tebalina kyamanyi kyebakusuubiramu naye nga bakuwadde bola okuba n'ensonga zaabwe ziba bakwese munda naye era tebalina kyebakusuubiramu nnyo kati ate bakuwa dama appointment bakuwa ekintu ekyefaanaanyiriza singa olwaliro obeera ng'owandise dame check nono ng'alina ne sente byanjawulo ekipapula kiri si sente naye kibanga ekiriko ki sente dame check si ye check egenda mu bank byanjawulo naye wano mu nfaanana olabanga ebifaanagana kati n'olwekyo kati n'ekirala waliwo n'ekitiibwa kye bakuwa n'ekifo nga bakuutaddewo okusobola oba okufuna ak'okulya n'ebiringanga ebyo waliwo n'olw'ekifo ng'ekimuweesezza ekifo ekyo bamusuubira nti okumanya kwe n'obusobozi bwe ne professionalism ye ajja kukozesa ekifo ekyo okubako byatuukiriza ebimuteeka mu kifo ekyo kati olina okwebuuza ebintu bina nti ani nti bwe yatula mu ntebe eyo kwebyo ebintu ebina abagimuteekamu what we call contextual framework nti abamuteeka mu ntebe eyo ebirubirwa bye byali ki
kubanga utojaga nti bateka Anite Among speaker mu ntebe eyo nti kubanga mumanyirivu nnyo amanyinyo abadde juzi mu FDC yakagenda kati kitanga kya kubiri mu parliament afukate namba 3 kibachi ekyo kati mereto yo gifaako no damu ne webuza what were the contextual framework bikibe talaba ebyekwesi ebyamutekeza mu kifo ekisooka era no damu ne twebuza Kadage yali mu kifo ekyo nga speaker abamulwanisa okumujjamu obutaddayo ebigendo byo byali ki ngoba yalwana nnyo kubanga nekirema yagala ddeyo yeno laba ne basimba nakakongo era n'abamulwanisa bonna be yali nabo batayibwa bali mu kampu ye abamu bayininga apobodo wa ministers n'afuka chief whip kati deputy speaker nga afuna reward eyo ng'okulwana okuva ku Kadaga obutamuwagira Kadaga agwe yagire mu kifo ekyo banandutu abamuliko bafuka ne ba minister n'abalala kati weebuuza what were the contextual framework abali baganti Kadaga ave mu kifo ekyo nti abalwana Kadaga ebigendo bye byali ki ekisooka batugamba nti Kadaga yali azimba power base nti naye yali yekolamu omulimu nga yetekateka okujja okwesimba ku bukulembeze ekyo kimu naye lwaki bamulwanisa ku ekyo era ojja kukiraba nti ne bwe yagenda okuvuganya ku kya vice chairman wa NRM ekyomumulika wa vice chairman wa NRM wokubiri era bamutekako namuganza mulwanise nnyo era namuganza nakubwa akalu kubanga nze nimukubwa akalu era bamubakalu zikadduka tiyansaba kalu naye twakuba namuganja akalu n'agenda kubanga kati ne bakitegera nti ono muteka ali mukalwa akalyalali ajja tukuba akalu era kyo budolaba ne wandi badde yali akomyewo nga tbalina nsonga kubanga baga nti ono yali takyawuliriza n'ekyo kimu ng'asimba power base naye ekyo nakyo ng'okivuddeko era Kadaga nga amulisa abuliza abalesebeza amasanyalaze abakola endagala ez'ebituli yali abalabisa ng'abalabisa hali bagamba noga nti bamwako n'obutwa agendebwa kati ebyo ddamu n'obigatta ekyo n'okiteekawo ne weebuuza sekandi yali speaker wa parliament yabeerako deputy speaker emyaka 10 n'aba speaker omujuvu n'aba vice president waliwo yali agayeko sekandi tayagala mutta oba alina kyemutiisa tukiwulirangako lwaki Gilbert Bukenya yali vice president yaga nti bamafiya bagala kunzita enfa bufi ndi bubi kiki kubanga ono yali vice president ono vice president ono kijja kitali banga tibamukwanyeko toli amunyenya ate olunga bamunyenye ate oli abadde speaker ne bamunyenyeza kati ekibomala okuanalyzinga ebyo byonna ekinyise kiri munda ekyo kikuwa ensonga lwaki Anita akola ki kubanga olina okumanya nti olina okuyiga bwobanga ogenda kubanga bwomala okwebuuza ebyo bikuyamba okutegeera kati tuddamu ne twebuuza abaleeta Among okufuuka speaker ebigendwa byabwe byali ki kubanga yeti yategeera kyosobola gamba nti bamutaddewo nti ali competent nnyo afuuke namba 3 yakava mu FDC yasalawo buli kimu kati olina okwebuuza kiki okutegeera nti this is a power struggle buno lutalo lwa busika bwa byabufuzi kubanga Gilbert bagamba yatambulanga agaba omukyere nga yeekunga agenda masinzizo akola ki yeteekawo onfuna bulungi kati vice president sekandi bwe yajja ye n'akola emirimu gye gaali waliwo yamunyegako nti tewali bwe bali nnyo kati Kadaga ne bwe yagati akola babesi akola ki waliwo tebamutwala kubaya nnyo kati kyekigamba kati Among tiyategeera bamuleeta mu kifo ekyo kyebali bamwagaza kati nze njagala muyamba akitegeera omulimu gwa parliament gwa speaker omulimu gwa speaker ojja kyogera mu Luganda that speaker's role is a facilitative role nti omulimu gwe gwakusobozesa ababaka ba parliament okukola biki okukola amateeka okulondoola n'okutematema kekyegwanga budget appropriation gwe mulimu gwe the work of a speaker, it is a facilitative role kubanga takuba nakalu mu parliament onfunye bulungi kati bwanga facilitating role kati ate omonge bwavaawo bakuleese wali ogenze mu Soroti okola power base ogenze mu Soroti atoli mukulana ne Jessica Lupo vice president nawe okola baka ogantize bulifinga bange kati ototandise okugamba Masaka ogenda ogabayo kadde 10 butekeeyo ogenze eri million meka ogenze musoko ganize king maker owa busoga you will be swept njo obuvunanyizibwa obuva kati atoli mukola banno byabajjawo byoli mukola ebyajjawo Kadaga byoli mukola ebyaleetera Gilbert Bukenya ebizibu byoli mukola nawe ozimba power base kubanga kyalina okutegeera bakutadde ku ntabiro wali okufacilitating omulimu bakodde n'obusobozi naye bakolera omulimu gwe baagala
ogwokulaba omatiza wano begatte wano onasale diro onakola dinga yali mu opposition n'okubavuba balete naye ate kino kyo kivuddeko olinganga atandise okuliyetinga ki nawe base eyiyo nga maybe you are preparing yourself for future whatever kati ensonga eri the fundamental reasons ezekona bali obviously ja kukola osegede ekyo kati bakutadde wali oleme kulabisa abantu obukidde bya lubowa oli kutakali naggulu oli simanya bya mafuta simanya obuuzaki ba muntu laki you will be swept kubanga kati kyobula nti abagezi baba webifo osoka no itabaka gezi munyu no babuza ne lwaki bampadde ekifo kino ne bakudifayiringira n'otegeera ensonga ekuteekesezaawo kubanga toli w'amaanyi nnyo n'otambulira ku kalayini awo n'otegeera what were the contextual framework of those ones who appointed you or who promoted you in that position or to that rank kiki kye bali baagala okitegedde kati n'olwekyo ye akyerabire nti bamuteekawo ngazza okufacilitatinga in this case okufacilitatinga transition oba okufacilitatinga obusika agenda okusikira president Museveni mu 2026 kati ateko bokivaako nawe nolanga atandika okweteekateeka nga ayagala kweteekawo you will be swept ofunye point mu Uganda toli agirikonsole biri wali mu kibiina kya oli ku radio buddu eyo omuntu wa bulijjo webale kubanga ogoberera tugenda kuwumulamu katono nnyo ate bwe tunakomawo tujja kutunulako ku nsonga endala olwakadde tovaawo katujje